Foot Soldier mwena abakoze birthday surprise bakolede president mwena ba Foot Soldier abatasobodde kulaba birthday olw'ensonga damu Facebook zibatawanya zezino ku surprise parades bakolede president olwaliro kale zezino nga bwe zibadde olwakanzi bazino kadda kikemwemwemu yebaddemu ku birthday parades era neno yeno ba Foot Soldier mwenna anabakoze omulimu gwa parade ogwo amwe bali nyumu balire ddala okuba nti mulaze president omukwano n'omulaga nti mumwagala nnyo. Alright, birthday zikyagenda maaso naye manyi nti parade zino zijja kunyizaamu abaaka bano n'abantu abamu abaali batabakisuubira nga boogera bingi kijja banyizaamu naye engeri gy'oyinza okunyiigamu omunyanya weeguli osobola okukwata omuguwa ne weetuga n'ofa ne tukusanga tukuziika oba osobola ogula obuto bw'emmese ne weetunoonywa n'ofa kubanga abantu batandise okutegeera eggwanga lwe liri okutambula. Abantu balina laavu tebakakanka ke tebagulangule buli lw'okwata ssente n'oziteeka mu kintu abantu bakwagala kitegeeza nti abantu tebagenda kwagala nammwe mutegeere nti ensi yabakowa muweeyo obuyinza. Eyo endowooza gye mulina nti obuyinza bulina kubeera wa mundu na kukwata bantu kubatta kitegeeza nti ekyo mulimu kikyamu. Kale mwena abakoze surprise birthday za president ne parade mu bali nyumba balidere I salute you comrade out of the war akampisobola mu bubiri then nano kusasira kwa mirundi ebiri then tusimbule video. Alright, kaso empiso obulango buno bubiri bukka abaganda baffe mwena bawanga lya mbwaka baka bakongereza kituyita UK mbanjagala bategeeza people power stroke national platform UK organizing okwekalakasa okujja okubeerayo ku Uganda High Commissioner ku Uganda House mu kibuga London ku ndagirira 5859 Trafalgar Square London ku WC2N 5DX kuna ku Rocktar na kuzomwezi 14 omwezi ogwokubiri mwaka 2025 ku saa 5 ez'okumakya paka saa 10 ez'akawungezi bagamba nti emirimo kubagenda otambuliza okwekalakasa kuno kugenda kubeerako okuwaliriza Museveni okwobuwaze okuyimbula abasibe bonna abakyasigadde mu makomera bana abebufuzi then okulekeraawo okuteeka abana makomera abatalina musango saako okuwamba abantu n'okukendeza obuli bw'enguzi n'okwoluna eddembe ly'abantu bonna mu Uganda. Abaagala okutegeera ebisinga wano ku demonstration eno please mugenda contactinga abakulembeze ba national platform saako people mu bwaganga lya Mungereza ku simu eno wammanga Kasalaba Anamonya 75 97 73 mukaga 0 mukaga 5. Kale mwenna abakulembeze n'abantu mu Uganda bali mugende mwekalakasa ensi yaffe tetunayo sindala mugende mwekalakasa bali Bungereza okwekalakasa kiri mu ssemateeka wa Uganda totya kintu kyonna kigenda kubeerawo please genda wekalakase bwe tuvaawo awo then tugenda kwekalakasa okuddako nga kutusoma bwe kuti the Australian and Swiss Noob Chapter human rights demonstration against rampant abduction and torture of political operatives in Uganda. Emiramo gijja kubeera almost emiramo mukaaga ekigenda okubanga gyogerwako mu kwekalakasa okwo. Kugenda kubeerako no police bond, no police bail, gross human rights violation, weaponizing gangs,
threats by Muhoozi Kainerugaba demanding for M23 to leave Uganda as well Congo. Okwekalakasa kuno kusigaddeko ennaku ntono nnyo kuba kujja kubeera ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokubiri mwaka 2025. Kujja kubeera ku Ugandan Embassy e Geneva ku ssaawa 7:30 paka ssaawa 10, then ku United Nations ku ssaawa 10:30 paka ssaawa 10 paka ssaawa 11 ez'akawungeezi. Then bw'oba ng'oyagala kumanya ebisingawo kubira abakwasaganya enkola ya People Power National Platform mu ggwanga lya Australia ne Switzerland byebyo kale munnange ebisingawo byonna ojja kuba obitegeera. Alright, awo tuba tuvuddewo mu nsonga z'ebyo. Kati nakuno njagala kwebaza kugende mu maaso. Famire y'omugenzi era eyali jjajjaffe mu struggle omugenzi kati Mwami Kamulali bwe yalibadde jjajja oba taata wa Kyagulanyi mu byobufuzi. Mwami Kamulali eyafa omwezi guno gwennyini era n'aziikibwa omwezi guno gwennyini. Bampadde wano ebbaluwa ebabaza mwenna abasobola okubeerawo. Ebbaluwa esoma bw'eti: Heartfelt appreciation. The family of late Chiwalabye Tarsis of Mwalo Masaka sincerely thanks you for your kindness, prayers and support during the difficult time. Your comforting words, presence and thoughtful gesture meant the world to us as we laid our beloved father, grandfather and friends to the rest. May God bless you abundantly. May Papa's soul rest in eternal peace. Kale family ya omugenzi jjajja oba jjajja Nopu oba jjajja wa struggle taata ffe omugenzi Kamulali bwe bubaka bwawadde okubaza mwenna abatindiga engendo n'okubasindikira obubaka obubasaasira mu kufa kwa kitaabwe babagambye nti temujjanga okwo munnange bwannyo mubalire ddala. Alright, kati ngenda kuyisaawo okubika kwa mirundi ebiri then tuleke tusimbula video. Alright, nze nganze omuntu weekend entambulidde bulungi. Ngenda twala okusaasira kwange eri bannayuganda bannange betuwangalira mu ggwanga lya Butuluki naddala president waffe ffenna atukuuma omukulu Hussein Senialo abooluganda abakola emikwano bambi kitalo nnyo ddala ekyokufiirwa mwannyina mmwe ffenna gwe tuba tumanyi nga musawo Joe ng'olabadde awangaalira mu ssaza lye bayita Sultangazi mu kibuga Istanbul. Mwenna bannayuganda abaali babaddeko ettake mu bitundu ebyenjawulo, omukyalo ono abadde mujjanjabi wa bannayuganda ate abadde akola emirimu gye, omukyala abadde muntu mulamu ne ala yamujjuludde wadde nga yazzeeyo eka mu Uganda era ndowooza bamuziise lunaku lwa Jjumba Serabidde. Mukama amuwumuze emirembe nga mwenna bannayuganda bawangalira mu ggwanga ttake. Kitalo njira ntola okusaasira kwange eri chairman eri president waffe Hussein Semialo abooluganda bakola emitukwano taata maama saako n'omwami w'omusawo Joe kitalo nnyo ddala ekyokufiirwako mukyalawo ffenna lyekkubo enjawulo ya budde. Mwenna basinga obungi saasobodde kutimba mukyalo olw'ensonga nange byansuseeko waliwo ekiru ekikusukkako naye nga bambi musawo Joe Mukama akuwumuze Allah akuwumuze emirembe byonna ebyakusobako bambi kitalo nnyo ddala ffenna lyekkubo enjawulo ya budde. Oyo ne mmaliriza. Alright, kansimbi ono. Njala otwala okusaasira kwange eri abooluganda abakola emikwano aba family ya Mwami Kateregga ng'onawangalya Mityana olw'okufiirwako omukyalawo amanyikiddwa ennyo nga mukyala Kateregga. Omukyalo ono abadde awangalya mu bitundu bingi omuli ewaffe mu Kiwambya Ttanda ssaako ne Mityana. Abadde mukyala wa mwagazi w'abantu nga mukyala mutetenkanya ate nga mukyala muzzaŋŋanda ayamba buli muntu alina ekizibu. Kitalo nnyo ddala abooluganda ekola mikwano Mwami Kateregga famire yo abaana ne mukyala Kateregga wonna w'oli esaaziro mumanyi nti oyinza okuba nga otuwulira. Mukama akuwa ekiwumulo eky'emirembe n'ekitanga kyo bakikwakire naye nga kitalo nnyo abantu b'Ekiwambya Ttanda Mityana mwenna wabigalo okuba tufiiriddwako omukyalo ono abadde omukyala ow'enkiza ennyo mu bitundu by'Emityana saako ne ku kyalo Kiwambya Ttanda ne famire z'ab'emikwano abamu
simanyi lwaki Katonda atwala nnyo abantu abalina emitima ebirungi era basobola okuyamba eggwanga n'ekitundu naye nga tewali kyakukola ffenna enjawulo ya budde naye nga kitalo nnyo tutuusa okusaasira kwaffe eri famire abaana balogwana bakuna mukwano n'omwami w'okufiirwako omukyala Kateregga Allah gwe yajjuludde byebyo kati nze njala kuyisa program buwango tugende mu kubanga by'okukola tulina bingi nnyo alright okusookera ddala njala sooka kuyisaawo security alert eno ziri bbiri security alert esookere bwete njala otegeeza Mr. President ntegeeze International Human Rights Commission ntegeeze Uganda Human Rights Commission ntegeeze bannamateeka n'abalwanyizi b'eddembe bonna mu Uganda ntegeeze ne bannabyabufuzi mu ggwanga mukyalimu ebikolobero by'okutulugunya n'okutta abantu ng'ebikolobero bikolebwa mu safe houses ez'enjawulo ntegeezeddwako ekintu kino badde nkigoberedde ebbanga ddene mu kibuga kya Ssaabasajja mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka y'e Masaka ku kizimbe ekyaliko Bank of Baroda ntegeezeddwako bannayuganda bangi battiddwa mu kizimbe ekyo okuva mu bitundu by'enjawulo by'e Masaka bakwatibwa ne bawambibwa ne bakubibwa ne batulugunyizibwa mu kizimbe ekyo ekyaliko Bank of Baroda e Masaka era olumba bajjamu nga mirambo ne bagenda bazika gye baziise njala tegeeza nanyi ekizimbe ekyo ekya Bank of kyaliko Bank of Baroda e Masaka nanyi ekizimbe kino batosobola kiggala yafuuka mpuku y'abatemu battiddemu abaana okuva 2016 2017 2018 2019 nakati bakyawambiramu abaana drone za Museveni zijja nga zirina abantu bakubye nga babamenyeemenye na bataba basula mu Mwanda ground mu go down kizimbe kya Bank of Baroda aba bajja mu lumunga bafudde n'ebitundu bira mu Masaka bakyalina mu go down ezitta abantu naye njala tegeeza eggwanga ebikolwa bino bye bakola okutulugunya okuwamba abantu ebintu bino bya myaka gyadda ekintu ky'okukwata omuntu n'omutulugunya nga tomututte mu kkooti ebikolwa bino byadda tetwagala kufaanana nga mmwe temwoza tetulina busobozi bikola bintu bino naffe tusobola okukwata emmundu tugira mu nsiko tukola ekintu kyekimu naye twagala kwawula mu ndowooza n'entegeera teri muntu alina buyinza ku munne ffenna twandiyagadde amateeka gakole ng'okwata omuntu asaanidde okukwatibwa yakwatibwa naye okutulugunya kususse gongamba otya mu kibuga wakati mugifula safe house ku Bank of Baroda ku kizimbe ekyaliko Bank of Baroda nga tocha chemba baletamu abantu abawakanya government nga bamenyeemenye ne basule wansi mu underground ewalinga safe za bank ne batulugunyiza mu ne batta ekintu kino kya bulabe nnyo eri obulamu bw'abantu mukulu Museveni n'ebitongole eby'obutujju omuli ekya Ssemwai n'ekya Isu n'ebirala ebitamanyikiddwa mulekerawo okutta abantu njagala bbaka obubaka buno bakke mavivi teri muntu ku nsi kuno yali akoze kolikodi yakutta abantu n'abamala mu nsi kizibu kyekiringa okugenda ku nnyanja n'oga nti egenda sengula ennyanja ogimala kizibu tosobola kusengula nnyanja ginywako mazzi gamalako tosobola kutta bantu bamala mu nsi Museveni ossa abantu okuva mu gyenkaaga n'akati okyatta wabula abantu beeyongera bungi ate si buli akuwakanya nti ogenda mutta abantu b'Amasaka mwenna buno baka basaliremu ekizimbe ekiriko Bank of Baroda eyo tocha chemba bannamwe bonna babuze ebitundu by'Amasaka ne bajja bitundu by'enjawulo bonna battibwa mu kibuga Masaka wakati ku kizimbe kya Bank of Baroda wansi mu underground ewali vault oba gye tuyita owali safe ya Bank of Baroda gye bali batereka ensimbi baganda afa basinga obungi gye bali mu kuvunda mu kibuga Masaka ekyo kizimbe kyaliko Bank of Baroda ekyo kyotala njagadde bannamateeka abalwanizi b'eddembe bannabyabufuzi bonna mu Masaka mutegeere nti ekyo kizimbe tocha chemba nga kiri Masaka awo nvuddewo security alert eyokubiri gwe nakabutuzi ne sakabutuzi akyayagala okuzaala era ng'ozaala wabula ng'osindika mukazi mu ddwaliro ery'emulago ku wingi oba ekiwaya abakazi gye bazaalira muganda agenda kutegeeza ekiri ku wingi y'abakyala gye bazaalira kitokota si kisandikire batta abaana abato abakazaalibwa n'ekigendererwa ebintu bino zembi ogera nga temuwulira bakomya abakazi mu kuzaala nga tebandyagadde kukomezebwa basala abakazi by force nga bandi bate baagala kusalibwa kino kigenderere ku nafu y'abakyala mu nzaala yaabwe buli lunaku ekitono nnyo wafayo abaana bana n'ekigendera nga abaana bano baseka genderere
ngenda kusaba gwe mukyala yenna anywera eddagala emulago togeza n'ozaalira emulago ng'okyagala obulamu banga oyagala omwana wingi y'abannakazadde y'emulago fiiro oba tulugunyizo oba buttiro bw'abaana bato abatannalabana ku nsi ngenda kukubiriza omulago ogutakungula mwenna abakyala mufune gye mugenda okuzaalira muve emulago mu wingi y'abakyala administration eyaliwo yali etwala wingi y'abakyala bagiyiwa olwa keya gye baalina nga bakola ku baana abo ne baleetawo administration endala y'abatulugunya bali mu kutta tebafaayo njala tegeeza mwenna abakyala bazaalira emulago mulekerawo ogenda emulago lwaki ligenda ewamulera lwaki ligenda mu kilinika ez'enjawulo ojja kusangayo abantu abagenda okuzaalisa mu mirembe muve emulago waffu ekyo nakyo mukitegedde ebisigadde saagala nnenya awo tuvuddewo security alert ziwedde all right kati njagala kusooka notwala mukisa guno okubazamu n'abakomrade bakola video n'amawulire ge mufulumya abantu ne baganyooma oluvannyuma ne gavaayo omwezi oguwedde Minister of Education yafulumya ebibuuzo by'abaana aba P7 nga baabikyamya emaakinga yonna eyali mu Buganda ebagizza mu maserengeta ga Uganda ebya senior 6 bwe byafulumye enzivuunula entegeeza buwodero n'empita y'abaana yonna erigadde nga linga embwetunda omuzigo nga sinnababuulira kintu kino njala sooka kubajjukiza nti oyinza okulabayo omuntu ali Minister of Education ne teacher yeefudde omugezigezi nga agezaako okulambulula batya abaana bye baayise oyo si mugezi wabula oyo musiru lwa butamanya kigendera kya Janet na gavumenti yaabwe lwaki okuva kuba Matthew Bukenya n'abalala bonna emaakinga y'ebigezo n'enfulumya obubonere baddeemu ffenna nga n'omuzadde asasula ssente agitegeera ndi wano kusiba ssente po waliwo omuzadde yenna eyategedde eryavudde mu bibuuzo by'abaana abo n'engeri gye baayiseemu nga ne bakomishona ba UNEB basinga obwo tebasobola kunyongera kutegeeza obubonero obwo ngeri gye baabusengeseemu na biki ebyo wabula baatadde obuteesi okuva ku nnyukuta E mpaka ku nnyukuta oba batadde ennyukuta ziringanga 6 mwe balambulira abaana engeri gye baayiseemu mwenna mujjukira okuva ku P1 ndowooza okutuuka ku P6 lipooti z'edda baziwandikanga mu buwandiisi ne bagamba nti akoze bulungi nnyo alina okwongeramu wano alina eddalu lingi bino kati ekintu kino kye baakoze njala sooka kubuuza eno sisitimu empya erina kyeyongera ku kusoma kw'abaana oba ekendeeza bukendeeza abantu kutegeera zigiza ng'ali mu byenjigiriza omuntu yandiyagadde okubuuza sisitimu y'enfulumya y'ebibuuzo oba enkola y'abaana y'ebibuuzo ku UNEB level oba ku candidate level erina kyeyongera ku baana oba ebuzaabuza bazadde kuviira ddala mu sisitimu tategeera bintu bino in fact kambagambe this is a total confusion of your confusing parents, even the students, of not knowing their strength. Lwachi. Mu system ya Sarah Cow and Educated Cow. Bano bafuba okulaba ng'ente zaabwe zonna ezitalina bwongo bazituwalira muri mu system. Bwe bagatta nammwe abaana bammwe abagezi. Nkiddamu. System eno bagiyita Sarah Cow and Educated Cow kati abaana bammwe abasome nga balina amagezi babagassera ente nazo ziri mu kusoma okujjukizaako. Bannamateeka abasoma amateeka baba bagenda okuyingira okusoma amateeka waliwo kye tuyita pre-entry exams ezaalingawo nga teri muntu agenda kusoma amateeka nga tamaze kukola ebibuuzo bisookerwako kumukkiriza kuyingira. Abasajja bano bagenda ne bakola branch ewaabwe mu Maserengeta. Bwe bamala ogikola bagenda okulaba swala ne bajjawo pre-entry exams bayingize ente ezaabwe zisoma amateeka. Which is okay. Kati ne mu education system bakulaze nti buli muntu yenna yayise
ne balyoka bakuterawo nti ennyukuta eno etegeeza kino, ennyukuta eri etegeeza kino, ennyukuta nenga tebalaze mwana yakoze atya, yafunye atya, ono yagudde, ono yakoze atya. Kuba eno total confusion tekirina kyekyongera wadde n'ekimu okwongera ku bukugu bw'omwana. Kino ekintu baagala kutwala kintu kyonna lumu nga oba musiru oba mugezi buli kimu bakitwalirawo. Kubanga ne bw'okwataliza ati zino n'ozisindika amasomero g'ensi yonna bavuunule ebyavudde mu bigezo bya senior 4. Teriyo Kakensa asobola kunnyonnyola grading y'ebintu ebyo. Mu bufunze nze bwe ngenda obbagamba mujjukira enanga bwe twamukolanga mu video nga nnyonnyola ebintu. Kati nze eno yennyonnyola entuufu eyabadde mu bibuuzo ebyo, naye kyonna kyekiri Mukama ajja kituvuunisa. Eno yennyonnyola ebibuuzo entuufu. Kati mbadde njagala mbe nga nsobola okuba nga nkwasa bwamusibadde musanze ng'akutte amazzi ne mugamba obuugi lwaki tofuna entangawuzi n'oba ate ng'akutte ekidomola. Kati ejjeni ente ebadde yagala funa ki endiga n'emmamba naye lwaki emmotoka ne beekola ki esika okuba nga ekola ki ndowooza omufunyi awo nsangidde ow'ekigaali. Kati ow'ekigaali ate naye ansobedde abadde akutte lumonde ne mubuuza eddagala lye nga tolwaki osenya amannyo ki ondowooza omufunyi kati awo kunze nga nze n'abazadde abawerera abaana kati yennyonnyola entuufu y'ekizaamuzi ya senior 5 ebibuuzo byafulumye ngibaddira omulundi gumu. N'ebya senior 6 bijja kujja nga yenzivunula yeeno kankiddemu omulundi gumu kitegeere. Eno yenzivunula y'ebibuuzo nga byafulumye. Kati mbadde njagala mbe nga nsobola okuba nga nkwasa bwamusibadde musanze ng'akutte amazzi ne mugamba obuugi lwaki tofuna entangawuzi n'oba ate ng'akutte ekidomola. Kati ejjeni ente ebadde yagala funa ki endiga n'emmamba naye lwaki emmotoka ne beekola ki esika okuba nga ekola ki ndowooza omufunyi awo nsangidde ow'ekigaali. Kati ow'ekigaali ate naye ansobedde abadde akutte lumonde ne mubuuza eddagala lye nga tolwaki osenya amannyo ki ondowooza omufunyi kati awo. Kati zezo lizati za senior 4 neza senior 6 muzirinde the same version tewali kyakola. Wabula ndi wano okulagula abazadde mugenda kulaba era okubuzaabuza bagenda baleetera curriculum empya eya senior 5 neya senior 6 nga gw'omuzadde na in fact curriculum gye bapulaninga okuleeta terina basomesa bennyini batraininze kusomesa curriculum eyo, naye bo mu system ya Select Cow and Educated Cow balina abantu be bategesedde already okusomesa curriculum eyo. Kati bonna abaana abatebali well versed na curriculum bagenda kuba bali out of jobs nga tebalina mirimu. Bagenda baga curriculum pya ku senior 5 bana bafu bagenda bunnya naye bagenda sigala nga curriculum gye bali tebagenda gitegeera olw'ensonga bapulaninga ku destroying education system. Kati ne curriculum gye bagenda okusoma ku senior 5 ne senior 6 mugirinde egenda kujja era mugenda kulya nga abantu balikola kite bagitegeera. Awo ndoza mutegedde obulungi nnyo. Awo nawo tuvuddewo. Kati mu butongole akatambi katandise ennaku z'omwezi ziri 12 ezakonka ku mwezi ogwokubiri mwaka 2025. Twongera okubajjukiza nti okalya kaddadda wattu envunyo giriira mu katiko n'ekulina mu coffin nga tasobola kwekyusa naye neekuweweena n'essimba n'ebigere naye ate neyeekomekkereza ezikiridde mu coffin eyo. Kati bakulu ebiseera bisinga ekyokya okirindanga nekiwula n'okikwasa engalo. Wantuzze nga tubagamba nti Yoseriti Bahabulwa ne famire ye n'abantu abalala bebasinga okutambuza propaganda blackmail ku social media ne ku mainstream media nga muwakana. Kati tukyali mu mbeera wadde olwaliwo amazima ga president gagenda tambula mpaka nkya tetunnava ku mulamwa gwa kubanja ssente za Bina Mutungo. Twetaaga Yoseriti Bahabulwa otunnyonnyole wadde ba project bamu bagezezaako okuvaayo okwogera ebigambo bino ssente zibadde zijja mu National Treasury ng'era mwe muzisaasaanya. Banyabo ne bassebo tebagezaako muntu musiru yenna kubuzaabuza
sente za USAID zibadde zijja mu National Treasury direct. Then ku National Treasury wezisangira standby orders ndi zino ziraga wano, zino ziraga wali, zino ziraga wano, zino ziraga wali, tebakulya sente. Nchiddamu bw'olaba yo omuntu yenna ajja yeebuzaabuza nga awolereza sente za Biina Mutungo, tesimanyi gavumenti, sente zijja ku akawunti ya gavumenti National Treasury mu Bank of Uganda. Mu Bank of Uganda wali standby orders eza buli muntu yenna agenda okufuna ku sente eza Biina Mutungo. Kati mukyala Janet Museveni, mukulu Museveni, bannamawulire abakulu Andrew Mwenda, abayimbi omuli Eddie Kenzo, omuli bannaddiini, omuli Pastor Bujingo n'abalala, tukyayagala ensaasaanya y'essente eza Biina Mutungo ze mbaddenga musaasaanya okutambuza enjiri y'okuvuga empanka. Twongera okubajjukiza fokana kwaffe nammwe tekubaddewo nti waliwo abadde ayagala okusinga. Ffe tubadde tubategeeza nti omuntu isibako si bituufu. Ffe tuli ba ku luguudo luli olw'erubaga olw'Ennabunnya Road, tetuvaawa we twasibira. Naye mmwe nga mutuvuga mutuzza Biina Mutungo ate nga mutusiba ku by'Ebiina Mutungo, ffe tuli ku Nnabunnya Road awo tetuvaawo we twasibira. Naye mmwe ne mwogera ebigambo bingi, nabo April mwogera musibako buli kye mwagala. Naye mukulu Abed Bwanika, Mpuuga, mwenna bamabikke baani, mulemeddwa okujja otunnyonnyola ensimbi zino zibadde zitambula zitya. Kati waliwo video gye mwalabyeko ng'etambula, abantu bangi badde bafulumya abaana nga batwala mu masomero ag'enjawulo ne gye batwala nga bategeerayo okusomesa abaana bano embeera z'okuvuga empanka Ebiina Mutungo. Waliwo ne ka video akafulumidde ku Spark TV abaana badde babukusa bibamu ku bibiina obadde busomesa abaana, ate kano kamu mwalabyekamu ne bangi nnyo abadde bakola omulimu guno. So bene bagamba nti NGOs zisimaze zibadde zigenda ba activists, no, sente zibadde zigwa ku account ya National Treasury ne basanko standby order account sente kwe zigenda ezibadde zisaasaanya ebintu ebyo okutambuza ebintu ebyo. Twetaaga embalirira nga ndabo zisimufungize kubanga mwe mbadde mutambuza sente zino. Waliwo tubuuliza, does the pressure increase or decreases? Mujja tubulira twetaaga kubanga sente ezo za muwa musolo wa ggwanga lya Amerika. Twagala batunnyonnyole sente zino zibadde zikulanga ki era bani abadde bazirya. Mubadde mula okuva bayinza sente za USAID n'empenko ne zibadde zitandise okukendera ku makubo, empenko z'abaana abasajja zibavuga kubanga sente bazisazeeko. So kati twetaaga embalirira ate twetaaga na apology. Buli muntu yenna eyavaayo n'asiba ku kibiina kya National Platform empitambi, buli muntu yenna eyavaayo n'asiba ku president waffe empitambi, twetaaga apology. Now, before the apology, you need to explain the expenditure or the accountability of Biina Mutungo expenditure funds from USAID as a must. Then we come to apologize. If not so, to get a campaign, a tandiko gambe gwanga lina n'ensi yonna nti NRM basiyazi. Nchiddamu singa wiikyene eggwaako nga temunnatuwambalirira ya Biina Mutungo, tugenda tandika campaign egamba nti NRM basiyazi era kibiina ky'abasiyazi. Quote me well. Nchiddamu ffe twagala kintu kimu, accountability. Ebisigadde byabagge ne balezibyan, we are responsible about that. Twetaaga accountability. Baani abadde beneficiary ba ssente ezo mu government ya National Labour Movement. Era bwemutatuwa accountability na apology, tugenda kulangira mbutongole nti ekibiina kya National Labour Movement basiyazi okuva kwa kikulira waggulu paka kwasembayo ayira mu office. Kebere parliament Banita Amongi vayisiwe mwenna tugenda balangira ko otalo anti mwali mutade ku National Platform. Kyembagambye nti okali eddakadda devunyogira mu katiko ne kulinda mu kofi ne kubwebwena tugenda kulangira kibiina kya NRM okuva waggulu mu muchi okuva mu refugee camp y'Entebbe ne Kampala mwenna muli basiyazi atenga part of your family 99% bonna bavuzi ba mpanka, which is okay. Na yo muzee gwammwe lwaki mbadde mugusibanga ku bantu abatali bamuze okwo? Lwaki mubadde muddiranga omuzee gwammwe ne mugusiba ku bantu abataguliiko? Waliwo akasajja akalina envi nga nekyakakadde tetukamanyi Bwanika najja n'aleekaana na kino nkiddamu.
Ssaabasajja Kabaka nsaba okukulopera. Nsaba okukulopera nti radio gye tuyita ey'obujjajja saako ne telefayina gye tuyita ey'obujjajja. Zino zombi zikoze nnyo kyamaanyi nnyo okupromotinga programu y'okuvuga empanka mu Uganda. Era nga bakyaza nnyo omusajja mukulu Kinvinvi atamanyikiddwako buvuddola buvuddo Abedi Bwanika ne banne okujja okuvumirira n'okusiiga ettoomi abasajja Abaganda abamanyi nti bo baatondebwa kuyita ku luguudo Nnabunya ng'abaga nti bebbiina mutungo. Ssaabasajja Kabaka tukusaba n'obuwombeefu bw'onoba ng'omaze okugoba mayiga emmengo. Buli mukozi yenna ali emmengo naye afulume mufune abantu abasobola okuweereza eggwanga lyonna nga tebaawuddemu nti Buganda. Kubanga radio CBS, BBS zonna zifuukidde bannayuganda ekizibu nga batambuza emboozi eya mutongo bbiina. Kati ekyo kikiwedde sagala kirwako. Bano abaana bano bonna temulowooza tebabatwala kubasaddako batunda abasinga obungi babeera babasomesa mizeejo. Bano wulira. Ekikeeseza olwaleero poliisi y'e Bukomero mu disitulikiti y'e Kiboga wamu ne bambega ba poliisi e Nansana bagudde mu lukwe lw'okukusa abaana okuva e Nansana bwe bakutte yeeyita omusomesa Nakayima Jessica oluvannyuma lw'okuŋŋaanya abaana okuva ku bazadde baabwe ng'abasuubiza okubasomesa ku bwereere mu masomero ga Apostle Alex Mitala. Abaana abasangiddwa ne Nakayima bawerera ddala namba 5 nga basangiddwa mu mmotoka bakire bakuŋŋaanya okuva mu bitundu eby'enjawulo e Nansana nga bano babadde n'entwala yaabwe era nga kitegeerekese nti Nakayima yamatiza abazadde b'abaana bano nga bwe baali bagenda okusomera ku ssomero lya Good Samaritan erisangibwa e Namayumba mu Wakiso. Kyokka bano okukwatibwa babadde bayingidde mu disitulikiti y'e Kiboga. Poliisi okutuuka okukwata bano yatemezeddwako abazadde b'abaana ababadde batwalibwa oluvannyuma lw'okufuna amawulire nga ku ssomero gye babadde bagamba nti gye batwala abaana okukabatema nga bwe babadde bayiseewo. Emmotoka omubadde mutambuzibwa abaana bagikwatidde Kiboga era poliisi etandikidde ku ddereeva Muwanika Alex. Kyokka ono yawozezzaako ng'agamba nti ye yapangisiddwa kukola mulimu kuba anoonya ssente. Omukyala yankubira essimu nga simumanyi n'agamba njagala kupangisa ku motoka yo bangambye gwenda motoka erina akatanda ne mubuuza nze omanyi nti atamanyi n'agamba waliwo ampadde enamba yo musomesa lwe bavugako tripu konze ne mugamba tugenda wa nambuli esamaitani essomero gye tugendako. Oluvannyuma emmotoka ezziddwa e Nansana abaana bwe baabasuzizza kyokka nga Nakayima awoza kimu nti mwoyo amulabikira n'amuwa ebiragiro by'okuyamba abatalina mwasirizi era ng'akalambira nti abadde abatwala mu masomero ga Apostle Mitala nga n'ekyokukusa abaana akyesammula kyokka gy'abadde agamba nti gy'atwala abaana bamwegaana. Alina omutima lwakuba nti gulabikira mu bikolwa njagala abaana basome abange bokka baleme kubeera nti be basome. Okikwata n'okikuba empi ne kivaamu amannyo gakunkumu ga kasole w'empeke ono ow'omunnandi n'okikuba ne kivaamu amannyo musime ndabikirwa okuyamba abaana kumanyi ensimu gy'onoonye simu gw'olabikirwa singa olabikirwa ne batutunula ng'ekyangu ekiganda gwe mukazi gwe. Kyawandikibwa mu Bayibuli nti omuntu alabikira awerera abaana asomesa abaana nga batwala mu bbale si yagamwe mbwammwe. Kwe n'otutula ng'ekyangu ekiganda kati mbw Apostle Mitala mwezo chachi zammwe zino ezigudde obugwe ng'ensenene z'omugwa 8 ne mugwa 11 mutwononedde abaana b'abantu. Mwe mutwala abaana abandi mubatandika okubayigiriza okuvuga empanka kubanga ssente zibadde zijja. Ndabikirwa okuwerera mu Bayibuli kyawandiikibwa ludda wawe n'otunula ng'ekyangu ekiganda ekiweddeko empagala. Sangu chikuba nchivamu nega kunkumukanga bugundi buno kasoli wobugizo ne peke za kasoli zo munnandi binibi. Mwe? Autovudo zo mutegedde ensi bwetambula. Fe tujja bonga information kimu kitegere. All right. Katika tugende ku nsonga eyatulese enkulu. Mujjukira bulungi nnyo kyekitabo ky'eggwanga kye tuyita Bank of Uganda National Treasury kimaze eddaaza lya myaka 3 n'omusobyo nga tekirina ssenkulu waakyo gwe tuyita Governor Bank of Uganda. Mu nnaku ntono nnyo gye zifuddeyo katono ng'amaze okubeera emivuyo gy'okubulankanya ensimbi
sente zagenda Japan zive Japan zigenda Bungereza ne wiche wado sente zadde zibulankanye ne zigenda monita azogeddeko ne basirika mujjukira kati Yoseri ki yakoze nabagamba njagala munkwate bulungi nnyo Yoseri talina muntu gwawa mulimu nga tamaze mukozesa nsobi oba mukozesa kyayagala kansubire mugobera bulungi Yoseri talina muntu gwawa position oba kifo nga tamwesiga nti agenda muzanyira omuzannyo gwe agotereze alikamu omulimu oba nga alina kyamusuubiza bwe najja n'enfulumya information y'okunyaga Bank of Uganda nababulira amannya agali emabega wayitawo ennaku 7 nga basose kwegana oluvannyuma nakibakiza ne kijja ne mu parliament mujjukira omwami eyavaayo n'agamba nti sente ate zade tugenda kusasula World Bank IMF ne twesanga zigenze Japan ne zive Japan ne zigende Bungereza omwami mujjukira vano yogere bigambo ebyo kati go balonzenga deputy governor Bank of Uganda oluvannyuma lw'okuva najjayo obwenyibwe n'ayogera ebigambo ebyo nga defending Museveni kati go balonzenga deputy governor kati ne badira ngolondira kombo golonzenga deputy go balonzenga governor wa Bank of Uganda sorry go balonzenga governor Bank of Uganda naye nga yomu kubabya balina okubeera babega emitala babega emitala mayimbwa yomu kubalina okubeera emabega wemitayimbwa nga musibe kati ye governor amumyuka ate yalina powers owakabano gwe mwalabe yona ayino kati ono yavaayo n'ayogera sente engeri gye zabulankanamu yoyo kati ye governor oyo simanya atigi kati ono ye deputy wono owakabano nejjukira kati ono powers zonna zirimu ono yalina powers ono kifaananyi kino kifaananyi okuba nti kyamaze okukola omulimu gw'okukola ki kyamaze okukola omulimu gw'okudefendinga Museveni n'okumanya nti sente mission sente bazibbye kati ono ye deputy we ono ye bossi ono wakabano ono alina omuzigo oye wakabano kati ye deputy ono ye governor nenga kino kifaananyi kyokka ono yajja okwogera engeri sente gye zabulamu nzotegedde Museveni kyakola ye addira ekintu n'amala okikozesa ate oluvannyuma n'akola ki n'amala n'akiwa omulimu kati mutegedde bulungi nnyo so ebina mbitegedde bulungi nnyo kuba tebalina kye bagenda governinga sente teziriyo awo tuvuddewo project gye nabagambyeko eyokukwata abavubuka nga babakuŋŋaanya obutagenda kwekalakaasa ng'akalulu kawedde oba nga tugenda mu kalulu ffe kituba tuvuga ekya protest vote ne mbaga nti project eno bagikwasizza abayimbi ne mbabulira n'omuyimbi gwe bagikwasizza ne mbabulira activities bamuwadde era muwadde muli awo nga bamuwadde ssente ateka ekivu but kino mukiteeke mu bwongo ffe tetuli against business ye wabula ekivulu ekyo bagenda kikozesanga minzaani njagala mumpuliriza bulungi nnyo omanyi nze mbasookayo nga maze bawa information ekivulu ekyo bagenda ekyasooka ku Africa namwe bakijjayo akirigeka ne waakabano kati bagadde bakiteeka erugogo NRM egenda kusomba ne bana police barracks oba military barracks zonna baziyemu nga ziri muri erugogo mbolo bakube bajjewo ekya King Saha kino mumpulirize bulungi nnyo mujja kiraba bagenda kusomba abamaje aba police ba NRM kadazi nabo bonna abayiwa mu kisaawe kijure kikube kubaga nti ono kati mwena yabasinga ekyo mukiteeke mbongo olwalina kuzo mwezi ziri 12 mukiteeke mbongo bagenda kuleeta aba polisi baleeta abamaje baleeta aba NRM kada bonna abayiwa mu kisaawe ekyo kati nga kyebaagala okukola kujjawo show ya King Saha nekiraba kikubise nti opposition show ya muyabaddeyo ate wa NRM leaning yayina kati record ziti mukyane kye mutugamba ndoza mukitegedde bulungi njagala statement mukitegedde bulungi nnyo omanyize mbasooka mu maaso nga temunatuukayo kati mbawadde ekifaananyi mbagambye show gye bategekera erugoge yegenda okuddako yo nomuvubuka show bali against opposition yebagezaako bagenda kusomba amajje police buchimba kiwerugo nerugogo yona wali kwatirya yona n'emiti bajja jimenya bapakire then bali okubagenti
NRM as usual ewangudde kitegeeza ne record ya King Saba gijjeewo omuvuka ekyo bagenda okukola kati mu project ejina bagambye ey'okutwala abaana okubateeka ku beach okubagamba obutalya obutayingira mu kucyankalanya government obokwekalakaasa bayongeddeko project yogaba ssente mwagirabiyeko bulungi project yogaba ssente kubanga alina kyakoppa naye kyalina kyazimba wikizoke buli muntu nenze njagala bategeeza ebintu bigenda okujja mu maaso mbitegeere bulungi nnyo kino mwakirabyeko bulungi nnyo nga ssente bazigaba ekyo nakyo mwakirabyeko bulungi nnyo iyo part of the project nga bwetambula njala balaga bintu bino mbitegeeze bulungi nnyo so buli kimu kireke njagala mufune ekifaananyi bikinaabeera bulungi nnyo dere mulyoke mutegeere naye fausi kyekizibu kyaffe ekizibu kyekifere kiruddawa ekizibu kyaffe kyakukyusa ggwanga nessereza omumusolo zina zigende we zirina okugenda nga zibenefiting oba nga ziganyulwa buli muntu yenna bwalina okuganyulwamu so si bino Museveni mbitira okugamba ne banno bw'oba oyagala okuwangula Uganda kola bannayuganda bebaagala oba betwogerako bwe kubanga okuwamba abantu kimenya amateeka towamba bantu bwe kubanga okutta abantu kimenya amateeka totta bantu bwe kubanga okutegeka akalulu akatali mazima na bwenkanya nga kigenda okuviira okutabula bannayuganda leka akalulu ebitongole ebivunaanyizibwa bikategeke nga kamazima otuwangule oba tukuwangule ove mu buyinza bwe kubanga twogera ku masomero nga tegaliiwo gazimbula otuddamu okuleekaana bwe tubanga enguudo nfu teekawo enguudo ennamu tube tuleekaana bwebanga amalwaliro mafu ogakole gabeerewo olwe bwe tunaleekaana n'ebintu ebyokukwatanga ssente mutandika okugulirira abayimbi mutandika okugulira bannabyabufuzi batandika okwogera Olufalansa mukyuse constitution tekinawe kikola kubanga abantu batuuka ekiseera ne bakoowa tewali kintu kibeerako ntandikwa nakitaba na nkomerero enkomerero ebawo by all means oba oyagala oba toyagala ffenaffe tetwagala nnyo baleekaanya naye tetusobola kusirikanga ensi mugisaanyaawo okitegeera bulungi nnyo so kati tubategeeza ne munateekawo diversion ezenkana zitya twetaaga accountability ya Balesiaga eya Bina Mutongo ffe ba in-laws bannabunya loodi ffe tugamba kubanga mbadde mutusibangako ebintu byammwe awo tuvuddewo tugenze ku nsonga endala kati njagala mumpulirize bulungi nnyo kana kanyumero njala mukansale mukatambulize buli wantu waliwo internet propaganda ayogera ebigambo bingi ku biki ebyavudde mu kugaba kaadi 1 naze ne bakolera ka video ne mbagamba nti amanya genda basomedde nabasomedde amanya ag'abantu abagenda okujja independent okujja nga bagenda kukyusaamu abantu bano basinkana Nansana ku lunaku lwa Sunday nga balina kusinkana de Mapuuga wabula ne basinkana Lubega Mukaako abantu bano kwaliko Luwemba Luswa kwaliko Mulumba Matthew kwaliko Kakika Frederick bano basinkana basajja basemwa na ba iso nga babagambye tibakiriza ebivudde mu kugaba kaadi bo bagenda bafandinga bajjenga ba independent ekyo muyinzo kirabako very soon nga bwe nabakibagambye naye ebisinga obungi nja kusinzira ku statement bo bano benyinize bagenda okukola bongere information ku bintu ebyenyini nga bibira okubeera njagadde kati bawa ekigula lugikya information ebalaga nti abantu bano bwe kuvaako omunaga nti ajja independent mumanya nti mpuuga ya mulimu era buli kimu yalimu kikola ku nsonga ezo kati wano wali okulera okukombesa wano bajja bale basibu mwenna buli omu gyali mu Uganda amanya gayinza lumbuye nkimanyi bulungi nnyo ffenna twakulira mu mpya za njawulo ne tukuzibwa era bw'okula ogenda okyuka
mu ndowooza mu bikolwa ne mu mbeera za bulijjo. Bwe butyo n'ensi etuuka n'ekulaakulana n'eva we mwali mugimanyidde n'egenda wala. N'ebyobufuzi ekiseera kituuka ebyobufuzi ne bikyuka ne bigenda ku ddaala eddala. Omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu akyusizza ebyobufuzi bannansi abalamu bali mu birowooleza. Ebyobufuzi bituuse bikyukidde ddala bitya. Ebyobufuzi kati byetaaga ng'abasajja ababigendamu asobola okubeerawo n'ategeera amateeka kye gasoma, n'ategeera obuvunaanyizibwa bwe, n'ategeera ddi lwayogera ne lwatayogera. Ebyobufuzi tebikyetaagamu bantu bakazanyiikirizi. Ompulira bulungi nnyo. Kati gwe nalaba abantu bangi nnyo nga mwogera nti ate biki. Let me tell you one thing, mutegere ekintu kino. Embeera yaliwo nga twakayingira na people power nga tufunye n'ekibiina kya National Platform. Yatuleetera abantu bangi abajja batwegattako nga naffe mu kaseera ako tetwalina nnyo budde busengejja abantu abo. Mu kaseera kali mu mbeera bwe yali. Era abantu bangi bajja omuli bachairman Rusifiri bakansala ne parliament bangi bajja era baafuna omukisa ne balondebwa mu kaseera kali. Wabula obudde bugenze butambula ng'ebyobufuzi bigenda bikyuka mu nkola, mu njogera ne mu ndabika n'ekifaananyi ky'ebyobufuzi kikyuse. Nkulayirira debate yabaddewo n'embeera eriwo olwaleero ne bwe yandibadde omugenzi Ssegirinya Muhammad nga yazze okusaba kaadi ku kiriwo yatasobola gifuna. Mpuliriza bulungi. Mu dynamics z'ebyobufuzi ebiriwo olwaleero n'ebyaliwo wali mu 2019 n'ebiriwo kati ebintu bibiri byanjawulo nnyo. Luli twalina okuyaggayaga abantu bangi bajja. Tetwalina budde busunsula abaafuna omukisa baafuna. Bwe mwagira n'abantu bonna abajja. Olwaleero okulayirira nti singa n'omugenzi Ssegirinya abaddewo ku dynamics z'ebifuzi ebiriwo ne Ssegirinya teyandifunye kaadi. Oli agamba lwaki lumbu yakyogedde bw'atyo. 1. Bwe banga omukulembeze yalese system empya ey'akasengejja ey'okuteekawo public debate abantu bawulirize by'oyogera ebigenda mu maaso mu ggwanga n'engeri gy'oyogeramu ebigambo n'engeri gy'olowooza eggwanga lye lirina okutambulamu, abantu amu automatically ne bwe yandibadde nga mwagala nnyo nga muntu wammwe yandibadde tafuna kaadi. Lwaki? Ebyobufuzi bya Katemba mukyala wandabye otya ebyaddiimuula Teppo jangu ondabe ke kaseera biveewo. Nga bw'ogenda okusaba visa ne bakusaba requirements ne politics ge twagala kati wa requirements ne qualifications nkiddamu nga bwe twagala ensi ekyuke mu mateeka bw'oba ogenda ng'olina ebisaanyizo twetaaga bisaanyizo kati. Njagala ompulirize bulungi nnyo dynamics z'ebyobufuzi zikyuse. Ne bw'onojja nga gwe osinga okwambala essuuti n'onekaanekana naye nga engalabi empute. Parish eziri mu constituency yo tozimanyi, constitution n'etteeka erisooka mu constitution tolimanyi, gwe kennyini teweemanyi, tosobola kuyimira mu bantu kwogera, wabula ng'oga nti nze ndi muntu w'abantu. Ebyo byaweddewo mukulu. Mpulya bulungi nnyo. Kati mwenna ba NRM propagandalist aba DP block n'abalimi b'obufuzi abatasobola dde okukola akabiina akanywa obuugi, njagala mukendeeze ku bigambo. Ekituufu mukimanyi nti baddiikula mu by'obufuzi ya ssaawa y'okujja baddiikula by'obufuzi nga tufuna abantu abagenda okuyimira ng'asobola okwogera ensonga. Lwaki? Nawuliddeyo nga baga nti twakimanya nalukola nafuna kaadi kubanga lawyer. No, it's not all about someone being a lawyer. No. Lwaki? Kasito wange olina ebbaluwa senior 6 ye qualification esooka. Qualification ey'okubiri ebyobufuzi obimanye bulungi nnyo. Qualification ey'okusatu
osobola okumanya obuvunaanyizibwa bwe gwe ng'omukulembeze akulembera abantu. Abantu bangi bakola ensobi mwe ne muzirowooza nti omukulembeze akoze. Kino kankikugamba olwaleero. Member Parliament yenna obuvunaanyizibwa bwe mu Parliament kuteeseza bannayuganda bonna. In fact kansoke kugenda kino kitegeere. Member Parliament bamulondera mu constituency nga bamulonzi wabula bw'aba ateesa byateesa byonna abiteesa nga abiteeseza ggwanga lyonna. Kubanga bw'agenda okukola etteeka oba okuleeta ekiteeso tekikola mu constituency ye. Ompulira bulungi? Member Parliament takola nzizi ku kyalo. Member Parliament talongoosa makubo. Member Parliament tazimba masomero. Member wa Parliament tasasulira abaana school fees. Ebyo byabanga akoze abikola ye ng'omuntu n'oba tabikoze tewali amunenya. Bwe munajja politics wantemeraayo ne mutegeera bakulembeze kye balina okukola mujja kutegeera abantu abatuufu balina okulondebwa. Yenna omukulembeze akusimira ddaamu akusimira nayikondo akuzimbira essomero mu mateeka tekiriyo. That is the highest order of corruption in Uganda. Member Parliament alina kuteeseza gwanga lyonna ne wakoze etteeka liba lya gwanga lyonna kyalina okukola ng'ali mu Parliament nti singa government ebayisiza project akola ekigambo kye bayita lobbying ku project eziyisiddwa mu budget n'alobingira ekitundu kye nti oluguudo lw'egindi oba bakola enguudo z'egindi oluguudo lw'egindi lwetaaga okukola amasomero g'egindi geetaaga okukola era ssente bwe ziba nga zimaze okufulumizibwa Member Parliament kimukakatako okulondola ssente ze zaafulumye ezigenda okukola mu constituency ye zikoze ewe buvunaanyizibwa Member Parliament so si ntemeraayo. So si ntemeraayo. Buli olonda omukulembeze ntemeraayo. Omwana ge tomusasudde school fees tewakalakasa luguudo simenti wakoze essomero temugenda kufuna kubanga naye buli lwakwata ssente ze n'azibawa tagenda kukola kye mwagala olw'ensonga yabagula muguzi. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Omugenzi Honorable Segirinya ebintu byabikola yabikolanga ye mu kwagala kwe ng'omuntu tebwali buvunaanyizibwa bwe. Nkiddamu whatever let Honorable Segirinya did to Kawempe na South Lindako, whatever Honorable Segirinya did in the Kawempe in his constituency, he did it on his behalf or for the love of his people, but that wasn't his responsibility. Tewali buvunaanyizibwa bwe. Byonna Honorable Omugenzi Segirinya byakola birina kukolebwa gavumenti ya Museveni kuba gye muwa omusolo. Tewaliwo omuntu yawa Segirinya musolo. Teriyo omuntu wa Museveni musolo. Teriyo omuntu wa Member Parliament musolo. Omusolo mugusasula Uganda Revenue Authority ne Uganda Bank of Uganda Museveni nakosa ebiri muje mulina ogukoze zino zikozesamu. So si Member Parliament njala mukitegere bulungi nnyo. Webale nnyo Kawempe North. Byonna Honorable Segirinya byakolanga ye yabikola olw'ekifaananyi kyalina nti gavumenti kyerina okukola so si ye. Kawempe North ebintu byonna Segirinya byakola omugenzi gavumenti byerina okukola so si ye. Ne Member Parliament byonna byakola abikola mu bumenyi bw'amateeka gavumenti yerina obikola oba oyagala biwulize oba toyagala tojja biwuliza naye nga gano ge matuufu. Yabikolanga ye mu kwagala kwe ng'omuntu nebyakola gavumenti yerina obikola ngo musasula omusolo. Tewali Member Parliament gwe musasula musolo. Ompulira bulungi nnyo. Tewali era kimenya mateeka nekyakola kyennyini kimenya mateeka ye banguza agulirira abalonzi. Kati mbagambye dynamics z'ebyobufuzi zakyuse. Olwaleero ne bwe yandibadde Segirinya nga yeetabe mu debate yeeyo abadde tajja giwangula singa abadde talina qualities na qualification zijja kuyimirira katuuti ako. Era yandibadde ne best qualities ne qualification yabadde agenda otwala kaadi eyo eya Kawempe North. That is it.
So si tinzo omugenzi namunazanga namusenyanga amannyo namwambazanga yampalukiranga zinagulanga airtime nekola communication ku social media platform. That is a total nonsense. Sibuli ajjanja mulwadde nti yamusikira. No, that was a public sympathy wali olina okufuna. That bakita sympathy ntiaka. So nkujjukiza nti ebyobufuzi bya leero bikyuseemu kyobula nti baddiikula bali mu kuleekaanira national platform nti ekyusizza ebuusa abantu baayo. Nkiddamu baddiikula ba NRM n'aba opposition abalumba Nuupu ne Kyagulanyi nti Kyagulanyi abuusa abantu mwe temunnakitegeera. Kyagulanyi abuusa abantu. Gozati Museveni agamba mwana opposition sigenda kuzimba nguudo za mu constituency eyo. Ewali NRM akozeeyo ki? Yoseera I'm asking this question. Whenever you come out to address the public, you tell the people in constituencies which were taken by the opposition that if you lack anything or you lack services, it's up to you because you are elected opposition member of parliament. If I may ask, what have you done in those constituencies which are represented by National Labour's Movement MPs? Kichokozeyo. They worry nothing. Kubanga muli babbi bubbi. Mubbi. So njagadde kibagamba olwaliro. Dynamics z'ebyobufuzi zikyuse. 2019 mpaka 2025 olwaliro. Bw'oba toyina qualities ne qualification nga tomanyi mateeka na buvunaanyizibwa MOP togenda kufuna kaadi. MOP tazimba masomero, tazimba nguudo, takima mazzi ku masuka, talina buvunaanyizibwa bukolera muntu kubanga tomusasula musolo, omusasula okusasula gavumenti. Kyonna MOP kyaba akoze akikolanga ye ku lw'okwagala kwe. It's not a mandatory ndi kyabuwazo MP agenda bakolera. No, that is wrong. So kati mwenna ba propagandalist ba NRM abali mu opposition mbusimanyi chichichi njagala ombuulire kumwe ekibiina kye mukakibe kya NRM mwali mukozeeko public debate oba mwali mutaddewo akasengejja akasunsula abakulembeze tekaliiwo kubanga mbadde mmanyidde politics oli owa nfuntule tyabula ntyabule. Member Parliament agatize mwasindika kulya. That is a treasonous statement yabaina kubeera mu komera. Tewali yakusindika genda kulya kubanga oyina amakaago waliyo sefulia n'envo osobola okulemba mukatogera n'olya. So si kwogera mu bantu bigo bya kisiru. Whoever comes out and that you voted me to go in the parliament to eat, that is total nonsense. That is a treasonous statement. Tateekeddwa ayina baga mwantuma kubateeseza kikesiteeseza. Ontegedde bulungi nnyo so bwekirina okuba nzo mukitegedde bulungi nnyo olwaliro. So kati mwenna abadde bagamba nti simanyi twategedde kino. Please, first and foremost, babi ba parliament aba NRM n'aba FDC oba erirudda oba ey'Ekatonga oba ey'eno ekundajjana nkumbi, please njala bagamba ekigambo kimu. Buli muntu mind your own business. NRM propagandalist on mainstream media and on social media, please mind your own business as we do mind our own business in national platform and people power. For us, we are less concerned about your selection on any political level, either based on S1, else we are less concerned. For us, we minding our business. If I may ask, why is it that so painful to the NRM bloggers and propagandists? Whatever happens in national platform, it becomes a problem to you. Lwaki ebiri mu Nuupu bye tukola bibakwatako nnyo era bibaluma nnyo? Lwaki ogenda okulingiza wanneyiba otandika n'okuwuliriza amaloboozi agavaayo nga bayimba emmisa y'ekiro? Lwaki olingiza gwe tolina woojo osobola okuyimbira emmisa? Tulina tuyimba emmisa yaffe tutendereza Mukama Katonda otaddeyo okutuwuliriza. Kyokka nga ne woyiri osobola ogenda n'osabirayo emmisa naawe n'oyimbisa by'oyagala. Mutuleke tukole bye twagala, namwe mugende ebibiina bye muyimbise emmisa zammwe tebyagenda banyigako. Wabula buli kaseera Nuupu lwaki muwunyirirwa nnyo ebitase bye mutateekeddwa kuwunyirirwa?
ekibiina mu kireke kikole bwe kirina okukola namwe mukole ebyammwe. Kati ng'omwami ono mbadde saagala muzannya ne kamala omusomesako lumwategeere omwami ono mumuwulize bulungi nnyo. Mumuwulizeko omwami ono. Ulira omwami ono bwe yayogera. Firebase yasalawo dda bw'ebyokuwa kwabwe. Bamumanyi. Firebase bamumanyi baba bamumanyi. You see, abakola bawe mbyogera bo babirabo. N'okusi yasalawo lwaki ogamba Firebase? Muganda wange n'oku kibiina ekiina bannannyini. Firebase yasalawo dda ali gweneewa. Nze singa babadde basazeewo bano bonna ne bamatira. That's no problem. Democracy omuyitaliko ya district. Naye Firebase wetuula n'esalawo. Bano abana ne bajja kwakati otunuli ono mwana Luwembo ono Alex Lusolo. Nkuwulira muntu amanyi politics okyanga ajafuna obululu enkulu. Oba oyagala oba toyagala. Esegirinya bwe yalwala ono yasigala mu constituency. Ajafuna obululu enkulu. Otunulira Nalukoola. Okitabirira mu bagenda kufuna. Bw'olaba ono omwana gwe basiba, sorry, nsonyi omuyita omwana ati bafuuka bano. Bw'olaba ono Magala. Ajafuna obululu obwerera ddala. Kati balina omusajja omuyita Salimu Serukuma. Serukuma buli kalukadde esimba babadde afuna obululu akasanvu akanaana. Yeeno ekyebanga yawambayo ekikaya Serukuma. Tekawempe mumanyi. Kati Firebase wetuula n'esalawo kandidate omu bano ne beewaggula. Ate process gye balina gye balina. Tebalinawo process naawe. Tebalinawo byonna kibuumaaza. Firebase yetuula n'esalawo. Kankubuuze natuula ne Kidandala. Kidandala gyanjogerese ne muno okunfuna etiketi. Nimuga Kidandala n'enseka. Nimuga Kidandala nesigenda mu bintu bitali odale bwebiti. Gwe tiketi ogirina. Namba iyi mukuyagala kunyoma. Nze national organizer wano. Maize okutampa. Nze nzikaba. Yagala kunyoma. Niwa nega tuyina tiketi. Waita wishet. Nemkumene nga waitiketi ogirina. Okoye. Nanda bali story kona kampudi. All right. Omukulu we bamuyita Munyagwa mugati gwa bata. Munyagwa buno baka bujja kutulukako. Politics wamwe okwetikka ffene ebigaali ne mutandika okwekalakasanga abantu abalina kye mudimandi go yaggwawo. Era politics golowooza kati mukulu jala kugamba wagendako n'osoma amateeka era ogayinako wagasomako gamanyiiko knowledge yago. Singa omulamuzi akukwata n'akuteeka mu kagulu wali n'akugamba yo tuddemu ebibuuzo bino. Ekigambo kyebayita national platform okimanyi ogenda modda modya ogenda mugamba nti ekibiina ekigambo kyebayita national platform ky'ekibiina ky'ebyobufuzi akugamba ekibiina ky'ebyobufuzi kikola mulimu ki okinnyonnyole then akubuuze ekigambo kyoyita Firebase kyeki omulamuzi osobola munnyonnyola ki oyo propaganda amomukadde alina okusooka nadda ku bbali kyenge nti dana z'ebyobufuzi zakyuka. National platform, it is a registered party. Eina ne headquarters ebibina byonna mu Uganda bizitalina. Firebase, it's a private registered company owned by someone. A private company owned by someone. But national platform is a political party owned by people who support and follow and believe in change. People, not individual. Firebase is a registered company, not a political party. So two things are different. Firebase company registered Ekwatagana Music. It's not a political party. You understand? Kati gobodda ku TV n'omuntu omunene gukulinga akalo akadibidde mu sefulya ne firindo okumala ewiiki ng'osibye ttaayi olinga zikangaru ng'oli awo otudde n'omutwe kubanga olina ku knowledge ku mateeka naye nga tosobola ku explaininga bintu bino kitegeeza mutandise okulaba nti babajjako akagaati mu kamwa naye ng'ogamba nti wasoma amateeka
Ompulya bulungi nnyo ogantu wasoma amateeka olina knowledge ku mateeka ne basobola okubuuza Firebase kyeki. It's not a political party. So for us here we are talking about politics and we are talking about political parties. So amagezi gabagamu tweso simugejjo. Mwe mugejjere emitonga mazo okulya emmamba n'empuuta ali ku kabuusu. Nga musi ekizibu kye tulina abasajja bano bajjanga nga bambaddenga bulijjo ne tuga abantu bano bajja kutegeeramu kasita batandika okwambala amasuuti amasaati n'amasuuti okusiba ettaayi ne balowooza nti bategeera kumbe tebategeererako ddala ate kino ekisajja kyo ate okuva nategedde ebikwatako mwana atu natidde na nnyo natidde na nnyo kati omwami ono yeeyita Mubaraka Munyagwa Mugaati gwa Bata omwami ono azaalibwa Ibanda era history asoma nti bazadde bonna balumbi ompulya bulungi era nga taata we ye Kayibanda John gano ge maka gaabwe nenga amanya yeeyita Mugaati gwa Bata Munyagwa awo ge manya ge maka gaabwe Ibanda ge maka gaabwe gaago nenga yeeyita Munyagwa kyena bagamba nti Abaganda manya bangi nnyo bwajja nayogera Oluganda n'ebisoko n'owooza nti ategeera kumbe si Muganda era ne mbagamba ti singa Abaganda balina enko Kabaka Buganda bandibadde bukyaliwo oba Uganda yandibadde weeri bano abantu abayifuula nti Baganda abatulima empindi ku mabega be batandika okwonoona amanya g'Abaganda n'Abaganda ne kati yeeyita mbu yasoma ku mateeka katono nnyo politics wa buli wakazanyiikiriza agenda gwako batandika oga omusajja ajjawo ddiru yaffe mukulu Munyagwa njagala kutegeeza ebintu biri Firebase it's a private registered company National Unity Platform, it's a registered political party of all Ugandans who are seeking change. Those are two different entities. So never ever in your lifetime to come on TV or on radio station and start fooling people that you know about politics. These are two different entities. Firebase is a personal, private, registered company. National Platform, it's a political party. Chibina cha bya ofuzi cha Uganda bonna baagala enkyukakyuka golokuba nti kati oli aganaaga tomanyi wawogwa ogwa najja na nkumbi oba ogweno katonga wasigala aganaaga tomanyi mukulu mukendeeze ebigambo naawe kenyini olobera ku podcast ne batandika okubuuza ebibuuzo nga tosobola kubiddamu ogerega bugerezi kati kyekizibu kye mulina kubanga temusobola kola ki ku discussing political matters bwe busibo mulina sodo zote sotegedde bulungi nnyo mukulu. So yenna aliyo ngoloza nti bana basajja bategeera tebategeera nyakuga boyagala kulanga omuntu waka akabano muwe microphone otandika omubuuza ebibuuzo kasita atandika okwogera bitakwatagana ngoma tubuuza ototoka bano oli muvuddeko katugenze ku nsonga endala. Sente eza PDM asimanyi parish model money zetwabagamba nti sente zino mugenda zitwala nenga za mbirigo nabatereddwa ka video emisana bwe bagenzo okubanja sente za parish model bitundu byebiyikwe ekyavuddemu akirabye embirigo kati ngenda babuulira bye twabagamba ku kintu kimwanyi mugenda kutya nabe ekyabadde ku parish model ng'olyaze bazze kubanja muntu babuuza ensaasanya n'ennyingiza ekyabadde mu bitundu byebuyikwe then nkuzannyire ekiri mu Buganda mu kuregistering emmwanyi twayibagamba nti eri private company etutte emmwanyi nga mulooza tusaaga kino kye kibadde bwiko nga bagenza okubanja sente za parish model. Kyotegeeza walikobateze kulwana akoze kulwana hapana
No, obuzibu bwagudde dda. Obuzibu bwagudde dda. Ye ng'omuguwa sigulaba nze. All right, Uganda. Kati twajja ntubagamba nti Museveni yasasula ssente okuyisa emmwanyi ng'akikola ku lwenga private company gye yakozesanga Pineti emmwanyi n'azitwala ntubagamba nti emmwanyi ziri gye zitalingibwa nga muloza tosaaga nabalagako ne kaadi wano ez'abalimi ze balina okujjuza nga muloza tosaaga. Kati mu Buganda kitambula bali gye zitalinga emmwanyi. Weewulirireko bino ebigambo si byange. Wulira ekiri mu Buganda. Wulira emmwanyi. Oyo se mukaguzi. Hello.
Mbukolanga wosobola wandise mwanyi zaba wandise mwanyi babano mbugo batolina kaadi yaabwe gye bakwate tolina wootunda mwanyi. Bazireke tebazigula njazinywa kaawa. Be bazirima balyoke baziwandiisa ani ali awo? Wangi? Mwe wandiisize? Wandiisize? Nze ntidde. Baani abali awo? Weebali naye mukukola wandiisa? Mumpe. Akunnyonnyola owulire. Baabano bali mu kuwandiika. Yogerako nno. Hello? Wangi? Hello, nkuwulira wangambye Wangi? Yes, sir. Nti muwandiisa mwanyi? Yes, sir. Mwe baasi wandiisiza ki ekiddirira? Ekiddirira? Ekiddirira kijja kubanga. Wangi? Singa bw'obimanyi nti nange ndi mukozi. Mbadde nkugamba. Owulira? Nkuwulira. Ekiddirira. Kyemanyi ojja kunyigirizibwamu ng'otunda ku mwanyi kubanga ebiseera ebiddako tugenda tunda mwanyi gyo nga tolina kaadi gye tugamba. Kati abanaazigula be babatuwandiika. Abakola ki? Abanaagula emmwanyi be babatuwandiika. Siyose kuba nange ndi mu kuwandiika naye siyesa bagenda okugula emmwanyi. Abagenda okugula emmwanyi kyensuubira sina kyensuubira nabo bagenda bawa kaadi ezaabwe. Gavumenti egenda kubeebawa layisinsi. Bano abasuubula emmwanyi bano abangi abaliko bagenda bajjako bateekeko gavumenti begenda okuleeta. Naye nga talina kaadi tebagulaako mmwanyi. Kale. Zange. Kale nti nze zange saalima za kutunda zange nalima za kunywa kofi. Which is okay, no problem. Oba walima za kunywa kofi. Tujogeddwa. Wangi? Tujogeddwa. Mujogeddwa? Nanti era ky'oba omanya bw'oba era ng'okyali mu gavumenti ekutwala essaawa ya leero ekikijja ng'ekisaaga ne kifuukira ddala ekiriko. Kati kiri gy'oli oba owandiisa oba towandiisa kiri gy'oli tebakaka. Gavumenti eriko ekoma kisanja kino. Anti simanyi kuba sinze Katonda sinza kyogera ekyo. Gavumenti eriko ekoma kisanja kino 2026 bigenda beera birala. Oba olisho wamunange wali buzibu. Tekubadde ng'emmwanyi baziwandiika. Tujja ne tubagamba wano ne mwesuleegwa naggamba ne mulowooza tulimba. Buli kimu tukibalekera awo. Bali mu kuwandiisa mmwanyi buli alina emmwanyi mu Buganda. Bw'oba tewewandiisa tonawe ogenda zitunda. Mbonadde bazisubula bangi bagenda bajjawo balekewo companies ezaabwe ziri registered eza NRM. Kati nabagamba kampuni eby'emmenge ya mayiga eya mmwanyi tepama azini gye muyita mmwanyi terimba zizimu ku kampuni ezina license nga mulowooza nsaaga. Kubanga NRM department etudde nga mulowooza nsaaga. Kati mujja kitegera bannayuganda nti mulina okusituka by all means babateeka mu busibe nga mulaba. Nkiddamu muganda wange ali e Bugende, muganda nga ali e Mityana, muganda nga ali e Gomba, muganda nga ali e Masaka, ali Bukunju oli ludda wayesaawa musituke ne bannayuganda bonna bali mu Uganda. Tugenda mu modern day slavery y'ebyenfuna nga bakukolerako bukolezi okufuna ekintu bwe munaba temuzuukuse bagenda basiba mu byenfuna mu byenjigiriza mu buli kimu nga bali abasajja bakirinako kontulo. Bibyo bitandise mwanyize weerimidde ku ssente zo bakugamba nti olina oziwandiisa oba toziwandiisa olina ogenda zitunda ate bagenda kukuba emboko nga bazikugjawo by force twabagamba. Kati abadde bangoberera
mujjukira Mayiga bamusindika ogenda okukola supervision ku mafuta e Bunyoro nasooka ne yebuzabuza ennaku eziwera oluvannyuma n'agenda finally project yeri mu kutambula era abamafuta ago bakyaddeko emmengo naye kansooke mbajjukize we yagendera ne mukwata nakati project yabo wetuuse kubanga ayinza okubanga y'omu ku ba shareholders olw'okuba akolera Museveni munajjukira bulungi nnyo ekintu kino mukijjukire we nakyogera naku zomwe zaali 14 lwaliro na Friday wulira nayogera Friday 14 17 Mayiga na 17 Mande Mayiga n'agenda ewa e Bunyoro kati wano yono nga sinkanye kampuni esima amafuta kampuni etambuza amafuta nga abasinkanye wiiki eno zadde najjo nga abasinkanye kati ngenda bazanyira video nga basinkanye neri gye yagenda we namwabiza wulira Speaker Mayiga kasubira kyotuse Rwanda kuzo mwezi zili 14 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2023 mu program zogenda okukola ndowooza enkya Museveni yakusindise ogende Bunyoro ngera tegeeza mwenda bannayuganda n'Abaganda nti omukulu ono enkya agenda Bunyoro Bwakabaka bwa Bunyoro netagenda Bwakabaka mpozi ganayita ebuyisi Katikkiro wa Buganda munnamateeka omutendeke Charles Peter Mayiga akyomedde abaagala okulemesa Uganda okusima amafuta abaayise bannakigwanyizi abawedde emirimu era abataagalisa bw'ati kwe kulabula gavumenti tisinga amafuta gaba gatandise okusimibwa ensimbi ezinaagavaamu zikole ku ebyo ebigasa ensi yattu Uganda okugeza okukola enguudo okutumbula ebyobulimi okuzimba amasomero n'amalwaliro ag'omulembe n'ebirala bingi ebigwa mu kkowe eryo Katikkiro bino byonna okubyogera abadde asisinkanye omuhiikirwa w'e Bunyoro Andrew Byakutaaga ne baminisita b'e Bunyoro eyo wange ennaku zino kyaliko kwe kulambula ebitundu gye basima amafuta ebiri mu Bunyoro gende Bunyoro Bwakabaka bwa Bunyoro netagenda Bwakabaka mpozi ganayita ebuyisi agenda mu oil fields zonna we ziri alambule bw'amala okulambula nekimutwala e Bunyoro kwe kulaba okukola survey n'okuleeta amawulire agalaga nti ebintu Museveni byakola naddala e Bunyoro okusima amafuta era n'Obwakabaka bwa Buganda buwagira buli kimu kigende mu maaso tewabaawo muntu asabotaginga nteekateeka ya kusima amafuta e Bunyoro Charles Peter Mayiga enkya ogenda Bunyoro Katikkiro Charles Peter Mayiga mumyuka w'owokubiri wa Gwansibirwa wamu ne baminisita abalala n'abakungu bakedde e Bunyoro okulambula emirimu bwe gitambula gye bateekateeka okusima amafuta Katikkiro n'abakungu b'emmengo basoose kukyalako ew'omukama wa Bunyoro Dr. Solomon Gafa Busaiguru era ng'eno tekkiriziddwa bamawulire oluvudde mu kafubo batuuzizza olukiiko olwetabiddwamu omuhiikirwa Byakutaaga baminisita b'e Bunyoro n'abakungu mu Bukama Katikkiro Charles Peter Mayiga akyomedde abaagala okulemesa Uganda okusima amafuta n'ababuulira kati nti balabe ba Uganda tuzze okuwagira enteekateeka z'okusima amafuta kuba twagala okwerabirako n'amaaso gaffe naye amafuta bwe kiba kya bugagga tukyeyambise nga kikyali kya bbeeyi abo aboogera tetusaana kusima amafuta oba tetusaana kuzimba mudumu bafaananako omuganda kyagamba nti anaakumma enswa nti toli omulalu era bw'onoomala okole press conference otandika okuga nti enteekateeka z'okusima amafuta e Bunyoro zigenda bulungi nnyo era tuwagira gavumenti na buli kimu kyegenda okukola enkya oba toli Bunyoro okujja ngenda kisazaamu kuba manyi obbekubala embisazaamu enkya ogenda genda e Bunyoro enkya ngenaku z'omwezi 15 ogenda genda e Bunyoro nzira okubanga wasuzeeyo dda okitegedde bulungi nnyo ewe njagadde okukomya ebisigadde byako sande sigenda kukozesaako ngalo Katikkiro wabula ajjukiza gavumenti nti okusima amafuta bwe kutandika era ne gavaamu ensimbi esaanye ekole ebigasa bannayuganda era esesowaze ennyo okukuuma obutonde naddala okusimba emiti amafuta galeme kufuukira Uganda ekikolimo tetulowooza nti zisaana okukozesebwa okukuuma obutonde bw'ensi okuwagira ebyobulamu okuwagira ebyenjigiriza okuwagira ebyobulimi okuwagira ebyobulunzi okuzimba enguudo n'amalwaliro ne twatugende okuwagira obukozi bw'emirimu history mumanyi bulungi nnyo kati project najjambaga project eri mu kutambula lwali terulisa omwami kennyini olunaku lwadde lwa DA olunaku lwadde lwajjo same statement with the same people ku project yabwe nga bwetambula wano yabadde Mmengo can
Jigali. Neno kakambuza. Obwakabaka buwagira okusoma amafuta gigali midumu. Gwe soko zeyo damula ya Buganda olyoko oyogera ebigo byoyogera. 1. Obwakabaka bwa Buganda buyina territory yabwo bulina n'ebibogaggayo yensu y'omuttaka. Amafuta gali mu Bwakabaka bwa Bunyoro ng'Abanyola basinga obungi batteddwa abala bali mu ki? Bali mu concentration camps. Muzzukulu wa Buganda Kyagulanyi Ssenta mugo omukulembeze omulonde yagenda e Bunyoro n'aba abantu bali mu concentration camps. Abatasasulwa kubajja ku mataka gaabwe. Buli lwoyogera nti Obwakabaka bwa Buganda bulwagira okusima amafuta oba oleetawo okulwanagana n'obukyayi wakati w'Abaganda n'Abanyolo. Fe Abaganda totuli presentinga mu bikolwa byo muwagira musajja Museveni. Abanyolo bali mu concentrated camps, abala battiddwa bajjibwa ku mataka tebasasulwanga nga n'emyezi n'emabega. Abantu bonna Abanyolo abaaliyo bagoyibwa ku mirimu ne baleeta Abanyarwanda okuva e Rwanda special ne bayingira mu bintu by'okusima amafuta eby'okuzimba ebisaawe n'okulongoosa lwe mugenda oteekebwa amafuta. Kati gwe musajja gwe saagala otuleetere buzibu nti Abaganda beekobaanye okutwala amafuta n'okutawaanya Obwakabaka bwa Bunyoro okubajjako ebibogagga byabwe. Ompulya bulungi nnyo? Baakugambye ezzayo ddamula emyezi giweze 3 wagaanye. Nategeeza Abaganda nti omwami oyo yali mu kutiisatiisa Ssaabasajja Kabaka ng'amusindikira Salimu Sale Museveni n'abantu abalaba mafiya bali e Mengo. Kati njala tegeeza Obuganda omwami ebintu byonna byakola abikolanga ye kuba kati kyewaggula kyetwala era emirimu gy'akola gyonna kati agikola. Kiki ekimukozesa ebintu ebyo kandi wavire ku ntono? Mayiga bw'amala okubba n'okutunda ettaka lya Buganda lyonna yasalawo omululu ne gumuyitirira n'ayagala Temukama we akuze Omulangira Ssemakookiyo oba Sinakindi babeerewo n'emufere munne David Wasajja. Bwe bigana ne tujja ntubitegeera ntukuba enduulu Ssaabasajja Kabaka ntumuteesa n'awona n'asalawo amuteekeko empiiga mpaka olwali byonna bye baakola mba n'enzimbi bannyonnyola. Kati ensobi gye yakola yaddiira ssente ebitundu 6 ku buli 100 ze yatunda mu ttaka lya Buganda n'addamu n'azisiga mu Bwakabaka bwa Buganda ng'akola project ezize ng'azissa mu mannya ga Ssaabasajja Kabaka ne Buganda. Kwe kugulawo kampuni simanyi Majestic Brand, simanyi Mirembe Villa, simanyi ani kampuni zonna zibbs zonna n'addira ebitundu 6 ku buli 100 serezi yabba n'addamu n'agulawo kampuni mu Buganda. Kati bwe bamugamba afuluma olwaleero Mayiga lwaki yatta omuntu? Mayiga omugamba olwaleero afulume kyekintu yakyensonga lwaki era yagala okutta Ssaabasajja Kabaka ssente ezayamba ebitundu 10 ku buli 100 mu Buganda ebitundu 6 yaddamu bakita reinvest. Ne bazimbamu ennyumba z'eno Ekigo, ne bazimbamu enda ziri eno sayidi eno Wakiso ze bazimba. Agudde Mwanyitepa maje muyita Mwanyiterimba, agudde simanyi Majestic Brand, simanyi akoze biki byonna zonna kampuni zagenda gulawo zonna mu mannya ga Ssaabasajja Kabaka n'aga Buganda. Kati amasomero ge bazimbye ku ssente za Buganda ku ttaka lye batunze gonna omuli bakiwala be male. Kati bwe bagoba Mayiga Emmengo lwaki yatta omuntu? Era musaasire nnyo Ssaabasajja Kabaka. Kasajja yakasabye eddamula kagiremedde. Kasindika abasajja okujja okutiisatiisa Ssaabasajja Kabaka kakola buli. Abaganda mwenna tulina tasikezi kati kubanja ddamula na kubanja accountability yabbina mutungo. Kati akasajja kano nabagamba dda temwategeera kuva dda kajja keeteekawo ka imposter abasinga obungi temwamanya ntaka nakulyako amenvu kajja keesesa kajja keegonza. Akasajja kano kaaliwo bali baakateeka mudda. Kambaleke ku bifaananyi. Ndowooza mukalaba kaali kajja dda nga baakasigamu kayita mu tteeka yakwogera nakweyita kannamawulire ka professional journalist kaako baali baakasigaasigamu dda. Okalaba n'obugalubindi bwako kuva dda kajja keeteekawo. Nkabalaze nno mutegeere. Kati kambalage mbifaananyi muno ono si Josh Mayanja Nkanja ono. Ono Josh Mayanja Nkanja Josh.
bwabanga Josh Mayanja Ankanji yaliwo nga akasajja kane Mengo kaliwo obalaba kati kaako ketegereze kaako wetegereze Wasanya mwetegereze wuyo mwetegereze yenanga linga nyine emirambe jagive Rwanda mulebe kaako kaako omuntu ono bwali bwatwesimba mudda nga ffe tutumikaako nga bwajja bwatweteeka kaako kalabe kabano super bujja bwefuula mpola mpola gwetebereza abantu bonna bali mu kifaananyi kino amba afadda tebaliiwo ono si Joyce Nabbosa Ssebugwawo ono oyo si Nabbosa Ssebugwawo kweri oyo ono ndoza Jebbi Walusimbi oba ono Jebbi Walusimbi ono oba ono afande Mayanja Ankanji naye simanyi oba ye nja kuddamu tunne bifaananyi bino naye nga akasajja kano okalaba kahaliwo nga weebuli bwetaddemu awo kefudde nti kali innocent kalengere akayiringu nga kefudde kali innocent olaba kaluma omumwa kaako nga kalumwa akayiringu okalanga kaluma omumwa nga kamanyi mission yako yennyini obuntu buno bujjala bwefuula ekintu kye ne kajja ne keeteeka ewantu ne kalaaza nga mmwe temumanyi kamaliriza kakuttedda kamaliriza kakuba engoma kati nawo kakalamusa ku mujaguzo amaliriza yakotte kali akuba mujaguzo yefudde kabaka amaliriza naye alamusa mujaguzo ssebo wagenda ku mikolo kati mujja tegeera kyova olaba omwami ono mukambwe nnyo sente yaddamu n'azirinvestinga kyova nti ayagala kyusa obwakabaka kubenga obwakabaka buli modani bwa busuubuzi tebuli traditional kubanga he made a mistake of reinvesting the money he stole from Buganda after selling all Buganda land. Kati kyava ayagala okutta Ssaabasajja tava kuba waviire Mengo taddamu kuyingira Mbulange wadde okubeera ku mukolo gwa Buganda aba awedda alina tulaga accountability katula kirejja kutta kabaka kati nga tannatta kabaka Ssaabasajja katukusaba oba olina ka video ka recording buli recordings okateka gende ku social media tumwe bwana abeere Mengo oba oli ku mukolo gwonna gwotugambe nti otakyali katikkiro wange kimala anti bakumbye media bakutisiza Ssekabaka Muteesa taata uyagaye endagaano yabazungu n'agikaya bagenda okubanja endagaano nga yagigayiza dda yagiyadda twagala tukolere mirako Ssaabasajja Kabaka akasajja kakutiisatiisa information ngikuwadde ebbanga lyonna akasajja kagamba okulemerwa kagenda kwonoona Ssaabasajja Kabaka kitaawo Muteesa yagaye endagaano gye bali mukozesa okuwayo Bwakabaka bwe n'agaye endagaano n'agira n'agimira bwabaganye okukkiriza okugamba nti aveewo tukoleyo kavine bakakaddakiika emu nti Baganda oyo takyali katikkiro wange kimala period oba ozze ku mukolo oyiseyo nti bannange ntudde wano olwaliro ono takyali katikkiro wange kimala okujja nga bakusse ne kitaawo yakola ekyobuzira yagaye endagaano n'agimira omungereza agenda okunoonya endagaano nga Ssekabaka Muteesa agigayiza agimize ffe tukolera ekintu kimu oba oli wuluddawa otulikodinga kavi ne bakaba kaddakiika egi okatuteera twewaddamu ogamba nti ekatikkiro wa Buganda otherwise ekiri atabale kyekira n'asigadde waka buli kimu tokikubuulidde nga bwe kirina okubeera abakulumba tubamanyi bakusindikira abantu bakutiisetiise mbw'omusajja asigalewo n'olwaleero wamugaana ogenda okuddayo mu Masiro Amasiro n'ogaddiza Nsubuga architecture waago nsobola okuloopera nti omusajja ono yazzeeyo mu Masiro era kandawo ba footage namutaddemu akayivu muno mwenzi footage wange mbeera naye Ssaabasajja Kabaka nsobola okuloopera omutamanya ngamba ono wamugoba okuddayo mu Masiro n'ogaddiza architecture waago omukulu Nsubuga nkuloopera nti olwaliro mutamanya ngamba azzeeyo mu Masiro e Kasubi kitegeeza tawulira bye wamugamba wuuno abaddeyo leero omulaba abadde mu Masiro e Kasubi wuuyo
nenga amugamba taddamu kwesaaza mu masiro g'abassekabaka. Omulaba bulungi nnyo. Wamugamba taddamu galinnyamu naye abaddeyo bulungi nnyo n'abantu be. Wuuyo omulaba n'amagye gawo gatudde mu Buganda mu lubiri lwa mu masiro g'abassekabaka, amagye gayingira mu masiro g'abassekabaka. Baabo babaddeyo olwali mu masiro g'abassekabaka. Baabo. Alright. Na kino kankiyise olumu nakyo mukitegeere nawo tuveewo awo. Ssaabasajja Kabaka era nsaba okukuloopera nti mu kampuni omwami oyo ze yaggulawo emu gye bayita Majestic Brand n'abantu bangi abalimu omwo nga baliwo ku lwa Salimu Sale. Nsaba okukuloopera omukyala gwe bayita Remy Kisaache Namutebi. Omukyala ono nze okuba ndowooza yakulira Majestic Brand. Omukyalo ono si Muganda ng'amannya bwe gakusomera. Omukyalo ono mukyala Mukiga ava mu Maserengeta wadde yeeyita Muganda. Wabula omukyalo oyo Salimu Sale akandanaho ye yamusigawo. Era omukyalo ono abega buli kimu ekyetaagisa okubeega mu Buganda n'akiddiza mukama we Salimu Sale. Bakolagana n'oyo eyeeyita omumyuka wa Katikkiro asooka wagwansibirwa nga n'emisinde egiwedde egy'abazaalibwago bakumpanya ssente z'emisinde egyo mu kutunda n'okufuna sponsorship sere bazikibangulankanya nakati okutukula tebanako buli asimbe mmekazi bajja misinde egyo. Oyo mukyala gwe bayita Remy Kisaache Namutebi Kenya if I'm not mistaken ndako malo okulaba wano we nagatadde bulungi amannya gange. Omukyala oyo yewa ali Majestic Brand Nabo Kenya bamuyita Remy Kisaache Nabo Kenya wa Majestic Brand. Mukyala si Muganda. Mbega awedde emirimu abegera Salimu Sale mu Buganda okubega buli kimu kyonna era mayiga bamanya abantu be abakolera Salimu Sale ensonga lwaki balwana bwezingirire okuba nga tebava Mengo. Si mukyala Muganda, mukyala ava mu Maserengeta Mukiga. Omuntu ayo Mukigo bayita Omukiga kiba kitegeeza nti era waakabano lwakubano beetwala ng'Abaganda era yensonga lwaki mulaba nti buli kintu kyonna kibakola kirimu omukono gwa state. Kati Ssaabasajja Kabaka nsabye okukuloopera nkutegeeza ebintu ebyo bitegeere bulungi nnyo nti abalabe oyina bangi nnyo abakwetoolodde abambala emitega nswera n'ebizibaawo n'abambala busuuti nga goloza nti bantu bokumbe bonna bantu ba state. Yensonga lwaki tebaagala osobola okuba nga osuuka bakugyewo. So gwe nga bulijjo mba ng'okoze mba ngutegeeza bannayuganda kiri gye muli okutwala kye mbagambye oba okukirekawo nga bulijjo mujja kunkumuka ng'ebinyira nga muganya okutegeera ensonga eyo. Alright. Nsigaze dakiika zigenda kubeera ndowooza 10. Bwe mba nganzize wano ne njogera ku kigambo kyonna ne nkutegeeza muganda wange ensi weeri si bweri woogirowooza si bweri wuliriza ku bye nkugambye oba twalako obudde otegeere lwaki oli muddugavu. Lwaki gwe buli kimu kyokola tekisucceedinga? Lwaki gwe ofuuka ekyokugezesebwako eri abazungu ebikola bye bakola? Ne nkugamba omuzungu eddagala lyamira lyanjawulo n'eddagala lyomira wadde lirina erinnya lyerimu n'ensiba y'emu wabula byanjawulo. N'eddagala lye babasibisa oba okubasibaga lyanjawulo ku lyabo lye bakozesa. Muganda wange yenna ali mu Uganda naddala ali mu Buganda tokkirizanga omuntu yenna okujja okusibaga famire banawe okusibaga. Eddagala lye bakusibaga si lyettuufu. Bakola eddagala lya mirundi ebiri eryabwe ery'abazungu eribayamba okubeerawo ne lye basindika mu bakaddugala okubasaanyaawo kimpowoozi. Njagala ulize ka vidiyo kano
ngenda kuzanya mu video bubiri nenjagaliza ka video kano mukyala alimu oluddugavu ng'abuuza omu ku bantu abanne mu nsi yonna nga mbuuza lwaki bakola ekintu kino olyoka otegere nti lungi bwemanga nziza okuga ebigambo bino weetegereze nnyo wulira omukyala ono bwa mukaddakiika emu yokka njagala okawulirize. You said the following, and I quote, "We should not be giving black people the same vaccine schedule that's given to whites because their immune system is better than ours." Can you please explain what you meant? There's a series of studies, I think most of them by Poland, that show that to particular antigens that blacks have a much stronger reaction. There's differences in reaction to different products by different races. So I have 17 seconds left. Let me just ask you then. So what different vaccine schedule would you say I should have received? What different vaccine schedule should I have received? I mean, the Pollen article suggests that blacks need fewer antigens than... This is so dangerous. You get the same measles vaccine. Mr. Kennedy, with all due respect, that is so dangerous. Your voice would be a voice that parents would listen to. That is so dangerous. I will be voting against your nomination because your views are dangerous to our state and to our country. Katugwe kadugala munange ave kannamusabala omukuka ekijonjo ebigambo biwulidde nandibadde simala budde bwange kujja bagamba nendumwa okuba nti Katonda yakuwa omukka ogussa naye ate n'ofiira mu bintu by'otategeera ndowooza okiwulidde bulungi nnyo kankuddiremu omukyala mbuuzizza lwaki eddagala limukozesa wano lyanjawulo nnyo ne ku ddagala emusindikira abaddugavu namugamba nti abaddugavu tubakolera eddagala olw'ensonga nti bo balina embeera zaabwe ez'obutonde za njawulo z'amaanyi nnyo okusinga ezaffe kati omuntu akusinga genetically ate lwaki omukolera eddagala limusaanyaawo wandibadde omukolera eddagala erimu bwe wange simumbale muli bantu Katonda batonda abantu muganda wange muzuukuke emukko katono nyumirwa nnyo omuntu akozesa eddagala ly'obutonde era ng'okyaliwo ebirwadde bingi kati ebize mu Uganda omuli pulesa, alisa, sukaali, measles, polio, biki byonna namusuna kasasiro twala tugende tebyaliwo bajjajjaffe tebalwalanga olwali oyinza osamuzanaga nze tebankubanga kompiso tebangemangako simirangako mpeke akozesa ddagala ganda lwaki Katonda Allah yakuwa omuddo ogwo nga buli kimu mwekiri Allah yakuwa emiti buli kimu nga mwekiri neddagala lyalegema abaana mu kuzaala nga bakazaala bakiyita kyogero ekyogero kiri buli muti gwonna ogulimu eddagala lisobola okujjanja omwana buli kimu kyonna kye bandibadde bamusibaga eddagala limuba okumuyiwa windows muganda wange muzuukuke bw'osanga omuntu ng'agamba nti ekyogero kya sitaani mugamba olinga embaata ya neti kubanga ekyogero abaakibanaaza n'abaakibanyigisa tebaalinga basiru Katonda yawa omuddugavu amagezi lwakuba nti omuddugavu yerabira mangu nnyo n'akyusibwa obwongo ngero kugamba weetegereze nnyo weebereremu Katonda teyali musiru kuwa baddugavu miti kuba amagezi na kuba mubiri ogwo ebizibu by'olina omuzungu wabifuna afiira mu wiiki emu naye gwe wangadde emyaka na Museveni akakalakata akumazeeko eddembe okyaliwo omuzungu just a mere rise in price on commodities esobola abadde wa brown n'afuuka omumyufu ng'ayagala kufa stress zimukuba mumuwangalidde embizi ne muganya okutegeera muganda njala kugamba mutusukuko obwongo oyo mummaliriza ndoza mukitegedde bulungi kati kanzanye noono bwe mubadde babogerako buli kasenga temutegeera bulungi nnyo naye abawe okufundikira vidiyo eno naye kamubazanyire mumuwulire ono bulijjo mumuwulire bago bayita Malcolm X temuwulirangako ebigambo byayogera njala muwulirize bwagamba baddugavu baddugavu naffe njala muwulirize ebigambo Malcolm X bya ddakiika 2 n'ekitundu bw'onooba bitegedde ojja kudda engulu bulijjo mula president ayogera ku Malcolm X awamu temulabangako mulooza nti president ebigambo byayogera omutabijja ebigambo bino gye birimu archive lwakuba temusobola byogera babimu babijjanako mu kugogo tebiriiko njagala ompulirize Malcolm X nga asomera abaddugavu muwulire bulungi nnyo. You can deny that what I'm saying is the truth. You know it's the truth. But either you won't write it or you're too cowardly to speak it
because you want some favor here or favor there. So because you can't talk, you are muzzled. I'm not. I'm a free black man. And I didn't come here looking for a handout. And I really don't think you need one. Your problem is that you think you need a handout. Everything you need is right under your foot, but you looking everywhere else for help instead of to yourself and what you can produce for yourself. This is Africa's dilemma. You are parading yourself before the world as international beggars when you gave civilization to the world. Your problem is not America. Your problem is not Israel. Your problem is not Britain. Your problem is your disunity and your dependence on others to do for you what you could do for yourself. So I don't have to come back here anymore to help you. The help is already here. The knowledge is already here. The land is here. The sun is here. The water is here. The minerals are here. You have some of the finest minds in the world, but they're in Europe and they're in America making money while Africa suffers. Why don't we create politically stable environment and call the children of Africa back home to help build Africa? We are your children. And we will come and help. But don't expect us to come with billions of dollars when we don't have it. We're struggling in America. But you got it all right here under your foot. And you should be ashamed not to look to yourself, begging white folk to give you what you could give yourself. What I said today, which one of these countries is going to give you $20 million? America's not going to give you $20 million. You got it right here, but your disunity won't allow you to pool it. It's your fault, and you got to accept that responsibility. That is why my message is atonement, reconciliation, and responsibility. We got to stop blaming everything on somebody else and see what is our responsibility here. All right. Bampa put them on a to see Malcolm X, no problem. Malcolm X, Malcolm X, Faluk, whatever it is. Ebigambo bebeteriawo kana kubanga bonna bali ba African American ba revolutionists abayagala okukyusa mindset oba endowooza y'abaddugavu ng'ababulira enjiri entuufu. So kyonna oba Faruku nenge ebigambo byetiryawo kanako na bya mugenzi kuba bonna bali bankyukakyuka baagala enkyukakyuka y'okukyusa obulamu bw'abaddugavu. So kyonna kyayogedde oba ye Faruku oba yaani enjiri ye teyawukana na ya Malcolm X yemu yennyini. Kanji kuddiremu ojulire bulungi nnyo ogitegeere kuba mwenna mumanyi oluzungu mumpulize bulungi ebigo by'ono omusajja mbuulire bulungi nnyo. Saagala weebuzeebuze erinnya liveeko njagala owulize ebigambo byakugambye. Bonna enjiri bayineegi nga tebatya kufulumya kigambo buli kimu nga bakifulumya nga bwe kiri. Lwakuba nti mwe abaddugavu mulina emputtu temwagala kutegeera. Ono bangambye akyali mulamu, which is okay. Naye ebigambo yeboogera byonna byankyukakyuka kuzuukusa baddugavu kankabaddiremu okategeere. Era kyefaananyizako n'ekiri mu Uganda. Abasinga obungi temwagala kukola, mwagala nnyo okubawa obumpwakimpwaki. Naye ng'ate singa muba mwegasse ne mukyusa ensi eyo buli kimu kyonna ekyetaagisa okubakolerera n'okubawa mu nsi eyo mwekiri. Muganya okwegatta mweyawulayawula kubanga mwagala obumpwakimpwaki okubawa. America lebwe nekuwa sente nga temuli United mwe kigenda kukola. Ate America yo tegenda bawa sente kubanga igenda babba oba ensenda wabula bagamba nti buli kimu kye mwetaaga mu Africa weekiri. Temwetaaga kusaba sente mbazungu as long as timusobola okwekulaakulanya ne muteeka obufuzi obw'emirembe mu ggwanga lya mwoyo nawe muli temwetaaga kulinnya nnyo genda mu America kubakola ki. Moina minerals musobola ozikozesa ne mutegeeza baganda bonna abawaŋŋangusa batwale bamusibe naddala bali mu nsi ez'abazungu ne bakoma mu Africa ne bakulaakulanya Africa. So kati njala kaddamu kazanya kantu kano mukategeere bulungi nnyo kyekikulu kya byonna erinnya liveeko. Njagala owulize bubaka kubanga obubaka bwe tebwawukana na bw'oli gwe mbadde njogedde. Wulira bulungi nnyo. None of you can deny that what I'm saying is the truth. You know it's the truth. But either you won't write it. Akugambye mwenna abawuliriza mu kimanyi nti byayogera bye bituufu era temusobola kuwakanya nti bye bituufu. N'eki ki ekibagaana okuteeka mu kukola ebintu ebituufu? Wakuba nti mwagala nnyo obumpwakimpwaki bunjo kyayo. Tugenze mu maaso.
Or you're too cowardly to speak it because you want some favor here or favor there. Akugambye oba muli banafu oba muli mukutya okwogera amazima olwokuba nti mutya okwogera amazima nga baagala obbawayo akantu ke mwagala mufune naye obanga osobodde okwogera ebintu bino nga tolina kyotunula kufunayo kya kintu kidoogo lwaki temwogera mazima nga kyetukola ffe ekitunoonyesa essaawa zino kwogera mazima ekiwalanya kyagulanye kwogera mazima kubanga yategula emitego gy'abantu abamu mu Kampala bannabyabufuzi abaali bafudde ekizibu nga tebaagala nsi etegeere nti baffere. So because you can't talk, you are muzzled. I'm not. I'm a free black man. And I didn't come here looking for a handout. And I really don't think you need one. Your problem is that you think you need a handout. Everything you need is right under your foot, but you're looking everywhere else for help instead of to yourself. Akugambye buli kimu kyoyagala okufuna mu bulamu kiri wansi wa bigere ebyo by'ebyobugagga Katonda bibatira ku lukalu lwa Africa. Naye temwagala kwogera nabbikozesa kubanga musubira nti waliwo ajja okujja abyo bayambeko atandika obbawayo obuntu obutono gy'atwala ebinene kubanga mutya okwogera. Yensonga lwaki tulina enjawulo ku bantu abalala bonna ffe tube ntuwogera ekiba ne kiba. Africa erina buli kimu, Uganda erina buli kimu ekyetaagisa okuyimiriza bannansi bayo nga togenze kuba kyeyo tugenze mu maaso. And what you can produce for yourself. This is Africa's dilemma. You are parading yourself before the world as international beggars when you gave civilization to the world. Akugambye abaddugavu mwe kizibu ky'abaddugavu kyennyini mwefudde abasabirizi abali ku mutendera gw'ensi yonna. Abaddugavu mwe kizibu ky'abaddugavu bannammwe wa kizibu kya Africa mwefudde abasabirizi abali ku mutendera gw'ensi yonna nga mulinda kusabiriza busabirizi mu kifo ky'okubanga mukozesa ebyo Katonda byebabawa okufuna kye mulina okufuna. Your problem is not America. Your problem is not Israel. Your problem is not Britain. Your problem is your disunity and your dependence on others to do for you what you could do for yourself. Akugambye obuzibu bwa Africa si mu America, si mu Canada, si mu Ngereza, si mu European. Obuzibu bwa Africa ye mmwe kennyini. Lwaki? Nti kubanga mulowooza nti balina kujja bakolera mu kifo ky'omu okwekolerera nga mweyawulamu olw'okuba nti mwagala ebintu by'amangu temwagala bintu bibagatta. Ompulidde bulungi nnyo kyovula nti abasinga obungi n'eyomugera mu Uganda Beggars Association mu music mu byobufuzi abalyankuzibwa buli kimu ebigambo musajja abyogera bulungi nnyo kankawunzike. So I don't have to come back here anymore to help you. The help is already here. The knowledge is already here. The land is here. The sun is here. The water is here. The minerals are here. You have some of the finest minds in the world, but they're in Europe and they're in America making money while Africa suffers. Why don't we create politically stable environment and call the children of Africa back home to help build Africa? We are your children. And we will come and help. But don't expect us to come with billions of dollars when we don't have it. We're struggling in America. But you got it all right here under your foot. And you should be ashamed not to look to yourself, begging white folk to give you what you could give yourself. What I said today, which one of these countries is going to give you $20 million? America's not going to give you $20 million. You got it right here, but your disunity won't allow you to pool it. It's your fault, and you got to accept that responsibility. That is why my message is atonement, reconciliation, and responsibility. We got to stop blaming everything on somebody else and see what is our responsibility here. Akugambye ekizibu ky'abakaddugala buli kimu kirabanga mu kino okubeera mweyawula temwegatta. Akugambye nti enkulaakulana y'ensi yonna yatandikira mu Africa so si bazungu kye bayita civilization. Naye ate abazungu baagitutwalako. Ate ne tubeewolako ssente nga ssente ze batuwolako bazijja mu byabugagga bya mu ttaka bye tulina wano. Ate ne bazituwola ne baziteekako obukwakkulizo. N'akugamba nti mufube okulaba nga mutereeza ebyobufuzi mu nsi zammwe mwegatte mukulaakulanye ensi zammwe ebintu by'okweyawula lwa tebikyakola.
Kyengaba Museveni ekiguze mundu kye kinga tusobola okutuula ku mmeeza ntuga Museveni ofuze nnyo vaako n'omulaka gyafuge okuliyetinga opportunity mu byobufuzi n'okugyawo obutakkaanya n'obutabanguko mu Africa ensi ziterere ekitawanya Africa kweyagaliza Namululu Nanjo Kyayo video ewedde tusinkane ku Lwokutaano mu Open Roof Mukama bankomere